okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mwasuze mutya? Mukama yebala abakuumye okuyita mu kiro era yeebazibwa oyo abukeesezza. Tusobola okwebaza eri mwenna abeekumidde ku 3 ABN TV, eri mwenna abawuliriza obubaka buno. Mukama abawe omukisa. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti omuwandiisi yatunyonyodde n'atugamba nti okwatulira muntu munno mukoto teyali mpisa mu kkanisa y'abakatu y'abakristaayo eyasooka okutuusa mu mwaka gwa eddi 6. Bassebo ne bannyabo kyabanga kivve nnyo okwatulira muntu munno mu kutu n'omwatulira, ekyo tekyabangawo. Wabula mu mwaka gwa eddi 6 mu kusooka okwatula okw'olwatu kwakolebwa mu bibi ebimu, olwo ne wabaawo ekisonyiwo. Tebaayatuliranga muntu mu kutu, wabula baatuulanga ne bagamba nti kakati baatuulanga mu kusooka okwatula okw'olwatu kwakolebwanga ku bibi ebimu, olwo ne wabaawo ekisonyiwo. Nti Thursday baagitumanga Thursday ntukuvu, lwe baatulanga ne baatuligana ebibi byabwe. Agamba nti ebyonoono byakolebwanga abantu sekinnoomu nga byogerwa mu Latini nti ego te absolve, amakulu nkusonyiye. Obuyinza baabuweebwa Katonda, kubanga Katonda yekka ye alina obuyinza okusonyiwa ebibi byaffe. Bassebo ne bannyabo tugamba nti amiina. Tekikwetagisa genda wa faatha, tekikwetagisa genda wa musumbawo, tekikwetagisa genda wa maamawo oba wa kitaawo, kubanga bw'oyonoona osobya ku Katonda butereevu. Okugeza singa omenya etteeka lya Katonda erya Ssabbiiti, muganda wange mwannyinaze, obeera oyonoonye Katonda butereevu. Singa obeera olidde ebitali birongoofu, obeera osobezza Katonda butereevu. Singa obeera oyenze, obeera osobezza Katonda. Makka essula 2 olunyiriro lw'omusanvu kyava ayogera bw'ati, katulusomeyo naawe osobola okubekula mu Bayibuli yo. Lugamba nti ono kiki ekimwogeza bw'atyo? Avvoola.
ani ayinza okuggyako ebibi wabula omu yekka Katonda. Aleluya. Basewo ne bannyabo kambategeeze, Katonda waffe yekka yatuggyako ebibi. Katonda waffe yekka yagenda otunazaako ebibi byaffe. Basewo njagala mbategeeze nti ekkanisa y'abatume teyategeerako nti Yesu yali ateekawo kwatula, kubanga Yesu Kristo yafa ku lwaffe, yeetikka omusalaba gwe ku lwange naawe muganda wange andaba. Naye Bayibuli egwe wano, Bayibuli etugambye netunyonyola nti ekkanisa y'abatume teyategeerako nti Yesu yali ateekawo kwatula okukolebwa eri muntu munno, ng'awulira n'oluvannyuma abatume basonyiwe. Ng'awulira n'oluvannyuma abatume basonyiwe. Tewali kyakulabirako kya ngeri eno mu mpisa ey'eddiini mu ndagaano empya. Agambye nti Yakobo ayogera agamba nti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, ate era musabiraganenga. Bassebo njagala mbategeeze, bw'osoma mu kitabo kya Yakobo essula 5:16 lugambye nti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Eriyo abantu abamu nga yeebuuza ekibuuzo, naye banaye ono namukola kino, namukola kiri, namukola kibi kiri, ate ekyennaku n'akutegeera nti gwe okikoze. Bassebo ne bannyabo, mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, kubanga bw'otayatuligana kibi kyo na munno, okusonyibwa tekuliiwo, yajja sigazenge ku mutima. Naye kale gwe mulekere ebbanja eriri ye okukusonyiwa, wabula gwe ng'omwatulidde tya munnaganda wange nakusobya, nze yabba enkoko yo, nze yabba kino, naye nsaba onsaasire onsonyiwe. Basewo ne bannyabo bagambye nti mwatuliganenga ate musabiraganenga. Twesabire basewo ne bannyabo, teweesabira kuwekka. Ky'oyagala ekirungi kyagalizeeko ne munno omulala. Ekyo ky'olaba nga kikusanyusa ne munno kyemmanyi naye akyagala kuba naye kimusanyusa, kyesabire ate naye okimusabire. Obwakabaka bwa Katonda tobweyagaliza wekka, bweyagalize nga weesabira nga ne munno bw'omusabira abukole ki? Abuyingiremu. Nti okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako. Bassebo ne bannyabo, musabiraganenga. Omunnyonnyozi yayongedde okunnyonnyola ng'agamba nti okulaga obwetaavu bwa buli omu okusonyiwa munne ebibi. Nti okulaga obwetaavu bwa buli omu okusonyiwa munne ebibi byamukozeeko, ng'akimanyi nti ekisonyiwo kino ne mu ggulu kikola. Tugamba tutya basewo ne bannyabo? Tugamba nti amiina. Nti olunyiriri luno oluli mu Yakobo essula 5 olunyiriri olw'16 olwatuweereddwa ng'olunyiriri olw'okujjukira lugamba nti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Omunnyonnyozi n'atugamba nti okulaga obwetaavu bwa buli omu okusonyiwa munne ebibi, okusonyiwa munne ebibi byamukozeeko, ng'akimanyi nti ekisonyiwo kino ne mu ggulu kikola. Basewo ne bannyabo, ekisonyiwo ne mu ggulu kikola. Era ekikwetaagisa kiki muganda wange mwannyinaza mpuliriza? Sonyiwa, kuba ne Yesu ku musalaba yagamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kibakola. Basewo ne bannyabo, Yesu Kristo yalina amaanyi agagamba Mukama batte bonna kubanga nange bantuusizzaako ogw'obutemu. Yesu Kristo yalina amaanyi Yuda Isikaliyooti obutamuzzaako kutu, naye Peetero bwe yamusalako okutu bw'ati we vyu n'akwata okutu n'akumuzzaako. Bayibuli kyeva eyogera negamba nti munaakolanga bubi olw'obubi obulungi bulyoke bujje kitalo, wabula mukolenga bulungi olw'obubi olw'obulungi bulyoke bujje. Njagala nkutegeeze muganda wange andaba era mpuliriza, Sitaani ye ayagala tukolenga bubi bannaffe. Kyova olaba omuntu bw'akunyiiza oba oyagala n'omwogerera wano nawali nti gundi oyo banange, gundi oyo banange, gundi oyo, naye ate n'okusonyiwa era n'otamusonyiwa. Abamu n'osonyiwa naye n'osonyiwa bitundutundu, n'otasonyiyira ddala muntu ku mutima gwo, n'otasonyiyira ddala muntu ku mutima gwo. Naye Bayibuli egambye nti okusonyiwa
okwaddala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo. Njagala mbategeeza basebo ne bannyabo, Mukama akuwuliriza. Tugamba nti amiina. Era ne agambye nti ekisonyiwo kino ne mu ggulu kikolebwa. Wega nti bye munaasibanga mu nsi ne mu ggulu munaabikola mutya? Munaabisibanga. Naye ate ne mu kusonyiwa ky'osonyiye munno kati ne Mukama agenda kiwulirizaga naye kituufu omutima gwe nange nkebera. Kuba Mukama akebera emmeeme zaffe. Era emmeeme zaffe Mukama Katonda azimanyi. Basebo ne bannyabo njagala mbategeeze Mukama Katonda waffe atumanyi. Tugamba nti amiina. Kyetaagisa etyo tusonyiire ddala. Omunnyonnyozi ayongedde okunnyonnyola ng'agamba bw'ati nti so era tetusaanye kuwubisibwa okwatulira muntu munno n'okusonyiyibwa okw'ebibi ku nkola ekolebwa mu kkanisa ey'okukwasisa empisa Katonda gye yawa ekkanisa. Kanjiddemu statement eno egambye nti so era tetusaanye kuwubisibwa okwatulira muntu munno n'okusonyiyibwa kw'ebibi ku nkola ekolebwa mu kkanisa ey'okukwasisa empisa Katonda gye yawa ekkanisa. Basebo ne bannyabo, tetusaanye kuwubisibwa okwatulira muntu munno n'okusonyiyibwa kw'ebibi ku nkola ekolebwa mu kkanisa ey'okukwasisa empisa Katonda gye yawa ekkanisa. Okusonyiwa si kwe kukwasisa empisa bannaye. Ebintu bino byawukana biri bibiri. Okusonyiwa si kwe kukwasisa empisa. Okukwasisa empisa obanga atadde muntu obanga amubonereza oba amuteeka ku discipline agamba kino n'omuteeka ku kangamenti ku mpisa n'obagamba amuteeka ku mpisa. Naye basebo ne bannyabo, bw'obanga osazeewo okusonyiwa kwennyini, sonyira ddala okuviira ddala munda nga toteekawo kibonerezo nti akale kati okusonyiwa sooka okole kino. Okusonyiwa tekuba kutuufu, wabula sonyiwa muntu munno nga tolina nakakwakulizo. Basebo ne bannyabo, bw'otusomako mu kitabo kya Matayo Sura 18 olunyiriri olw'15 kandusome wano mangu 18:15 agamba bw'ati. 18:15 Matayo ayogera ebigambo bino. 15 agamba nti muganda wo bw'akukola obubi genda omubuulire, gwe naye mwekka. Bw'akuwulira ng'ofunye muganda wo. 16 naye bw'atakuwulira twala omulala, naye oba babiri era mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba basatu buli kigambo kikakate. 17 era bw'agaana okuwulira abo boolera ekkanisa, era bw'agaana okuwulira n'ekkanisa abeere gy'oli nga munnaggwanga, era omuwooza. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululibwa mu ggulu. Bayibuli kyeva egamba nti wano Bayibuli etugambye olunyiriri lwe batuwadde oli Matayo 18:15 mpaka 16 agambye nti muganda wo bw'akukola obubi genda omubuulire, gwe naye mwekka babiri, wabula singa abeera agaanye tokoowa nti mwetondedde agaanye abalala tebeetaaga kumanya. Leetayo babiri oba basatu batwaleyo mwongere okwogerezeganya. Singa nabo babeera baganye muleete mu kkanisa, mugane naye mukadde badde nsaba eno tugittaanye, ensonga eno tugittaanyeeko nti eriwa muganda wange namukola ekibi kino, naye nkusaba nkwe njagala kumwetondera nti bw'omwetondera mu kkanisa era n'agaana awo aba afuuse munnaggwanga gye guli. Basebo ne bannyabo kankubulire, gwe toba na musango. Lwaki? Kubanga okoze ekitundu kyo. Mulekere ye Mukama Katonda. Agambye omunnyonnyozi nti era gye tulinako n'ekyokulabirako mu ndagaano empya
Bakoliso ekisooka essula 5 olw'okutaano mpaka olunnyo olw'okutaano lugamba lutya nalwo katulusome. Bakoliso ekisooka essula 5 olunnyo olw'okutaano lugamba bwe luti 5 olw'okutaano lugambye nti okuwaayo. Bakoliso ekisooka essula 5 olunnyo olw'okutaano lugambye nti okuwaayo ali bw'atyo eri Setaani omubiri okuzikirizibwa omwoyo gulyoke gulokoke ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Basebo ne bannyabo emyoyo gyaffe tugira okukola buli lwe tusonyiwa. Era nga tusoma mu Timoseewo ekisooka essula 1:2 ezenyiri mujja kudde basebo ne bannyabo muzisome kubanga zirimu amakulu mangi n'ebyokuyiga bingi. Ku nkomerero yabyo omuwandiisi amaliriza agamba bwe nti Pulofeesa n'amuwa amagezi nti ayatulira Katonda butereevu ebibi bye naye alimu ekisonyiwo n'emirembe. Tugamba tutya? Kanduddemu eno statement mulabika temugitegedde. Agambye nti Pulofeesa n'amuwa amagezi nti ayatulira Katonda butereevu ebibi bye naye alimu ekisonyiwo n'emirembe. N'abyongera n'agamba nti oluvannyuma n'akizuula nga omusasedooti mukwano gwange yali amuwadde amagezi ge gamu. Yatulira Mukama ebibi byo leero anaakusonyiwa. Nange nkutegeeza muganda wange mwannyinaze ndabira ampulira nti yatulira Mukama ebibi byo leero anaakusonyiwa. Nkiddamu, yatulira Mukama ebibi byo leero Mukama anaakusonyiwa. Basebo ne bannyabo okwatula kiringa ekizibu ekikalubiriza naye ate Mukama akigenda kikuweramu omukisa. Yatulira munno ekibi ky'oba omukoze. Ate era ne Mukama Katonda wo mwatulire nti Mukama nkusobezza kino naye nkusaba onsaasire onsonyiwe. Buli we weenenya Mukama Katonda yeewa amazima era atusonyiwa. N'ekirala nsonga gye ngenda okuteerako muganda wange mwannyinaze, bw'oyonoonanga ne weenenya ofubanga nnyo okulaba nga Katonda wo kye weenenyezza toddamu kumusobya oba toddamu kukikola. Bw'osalangawo nti neetonze Mukama siriddira okubba kwesonyiwe, siriddamu bukaba na bwenzi ebyo byonna byesonyiwe, siriddamu kino byonna byesonyiwe, otambule nga Mukama bw'ayagala. Ekyakuyiga kibadde kigamba nti okwatula ebyonoono. Olunnyo olw'okujjukira ne lugamba nti kale mwatuleganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiriganenga mulyoke muwone okusaba okw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo. Yakobo essula 5:16. Omukama bampeera omukisa, mbaagaliza olunaku olulungi, katwebaze. Ekisa kino okwagala kwa Mukama neero bitubedde, tukwebaza kubanga otuyigiriza enki olwaleero. Bye tuyize katwongere obitambulirako, ate era Mukama Taata bituteeketeeka olubakakaba bugenda okujja. Katuyige nti gwe wekka Katonda waffe asonyiwa ebyonoono byaffe, twatuliganenga ebibi byaffe ffekka na ffekka. Kusaba nga nkwegayirira Taata tubeere mu byonna, tekujumula besitangi tussemu n'emirembe otukuume. Amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli kabere wamu naffe okuyita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza ekisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda gibeere nammwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.
edungi katwagala bana n'abatunyingiza tubelenga abaana be okwagala kulongofu kuleta amagezi okujawa yepisanya setani mulabe mwagalana bana magana yabasu tuyonele eteka edungi katwagala bana n'abatunyingiza tubelenga abaana be ebigambo by'obusungu bilowoozo bikawa bikutula enjegele ez'essanyu ly'amaka mwagalana bana magana yabasu tugonele etteeka eddungi katwagala bana n'abatunyingiza tubelenga abaana be okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 9 p.m. here on 3ABN Uganda. Do not miss. With me, Habasa Benjamin, your host.
ssanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.